Yes, gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates kukitegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, nkwagala nnyo mukwano gwange gwe eyeekumidde ku Yugi Updates. Mikwano gyange mmwe abasubscribinga nyongera okubebaza ekyensuso kubanga mmwe muweezezaawo omukutu guno okubanga gukyaweereza amayengo gaago. Mikwano gyange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja abagenda okuyiiya akawugu, baganda bange abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, UK, USA, Canada, Dubai, baganda bange mbaagala nnyo. Baganda bange mbaagala nnyo nga bwe mukiwulira kubanga mmwe mukola kyamaanyi nnyo kubanga mubeezaawo emikutu gyaffe. Baganda baffe abali eyo. Baganda bange mmwe abali eyo nga embeera si nnungi, oli eyo ekirwadde kikugoyaagoya, nyongera maaso n'okusaasira nti Mukama Katonda akuyambe osobole okuba ng'osukka amangu. Naawe ali eyo ng'ofiiriddwa muganda wange, nkusaba Mukama Katonda akugumye. Yonna gy'oli akugumye Mukama Katonda wange. Mukwano gwange gwe yeekuumira ku Yugi Updates, obanga oli mupya wakajjako, kutegeeza nti twerabira ku subscribinga. Kirayi wansi ojja kulaba ekigambo subscribe, kwata kadde gwe munankyukakyuka osobole okuba ng'ofuna notification buli tuba tuleeta ebigambo by'enkyukakyuka gwe muganda wange ali eyo. Munnange yonna gy'oli okola kyamaanyi nnyo okulaba ng'oteekawo enkyukakyuka buli wosubscribinga, kitegeeza oba naawe eyongeddeko ettaffaali ly'amaanyi nnyo gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Naye nga nkutegeeza olunaku lwa nkya ekiri e Masaka abantu beetegese bali bulindaala. Abaana beetegese dda balindiridde pulezidenti waabwe, pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamulindiridde muganda wange, bali eyo, abaana basuze mu keetalo, piki baziroodinzeemu amafuta, amakubo basimbye n'ebitooke gwe mukwano gwange ampuliriza. Pulezidenti agenda kukyalako mu kitundu mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, ekibuga Masaka. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga akyalayo mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza. Mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza, gwange gwe yeekuumira ku Yugi Updates, nkutegeeza nti ekiri eri kifumba mutuku, kyatabye dda. E Masaka abaana beetegekedde dda pulezidenti waabwe, pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwetegekedde dda gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Mukwano gwange atanakusharinga, atanaba kuba ng'osubscribinga, kugamba agenda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna amawulire buli nsonda zonna ezisiika gabeere nga gakutuukako gwe mukwano gwange ali eyo yeekuumira ku Yugi Updates. Mukwano wange nkutegeeza nti n'oluli twasembayo okulaba ebyali e Masaka nga pulezidenti wa National Unity Platform akyaddeko mu kibuga Masaka, ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Bwe yali ng'akyaddeyo yayitirako ku maziika ga muganda waffe Ssekasamba eyali afiiridde mu kibuga e UK e Bungereza, gye yali awatanya emirimu gye. Gwe mukwano gwange aliyo, naye byagenda mu maaso, embeera yali tewoomesa nnakabululu. Obuvuyo obwaliyo mwabulaba, basajja baali bamwetegekedde, naye nga womanyi nti nno pulezidenti w'abantu, era pulezidenti w'abantu embeera yamala n'agikuulinga. Ku luno jjukira baali beewezempukira okwoto nga tuwulirayo ebigambo ebyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu tageza n'alinnya mu kibuga Masaka. Tetumukkirizaayo, tetumwanirizaayo. Naye muganda wange embeera wagiraba eyaliwo. Kati olowooza ku luno kigenda kubeera kitya? Gwe mukwano gwange golowooza ku luno kigenda kubeera kitya? Kale gwe ayagala okumanya ebinaabeerawo enkya, nkusaba twerabira ku subscribinga okwonene mukadde, ogenda kuba ofuna notification enkya gwagenda osooka ofuna amawulire nga pulezidenti waffe yakasimbula busimbuzi bw'ati. Ndowooza nawe obitegeera, nawe aba yakasimbula busimbuzi, ekibeera mu kkubo okitegeera. Kati amawulire gonna gwe mukwano gwange tugenda kuba nga tugakutuusaako lunaku olwankya sale. Gwe mukwano gwange olowooza embeera eyaliwo luli eyinza okuddamu n'ebaawo? Gwe mukwano gwange mpule, walabye ekyabadde e Mukono kyabadde kissa kinegula. Kati olowooza ekigenda okubeera e Masaka, kigenda kubeera kitya? N'embeera luli wagyerabirako ddala e Masaka, kali tutwale nti no kaali kasike.
kati ku luno embaga etuuse. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeetegese bulungi nnyo okutwala ekigambo ky'abannankyukakyuka ky'agenda okuwa abannankyukakyuka ab'e Masaka bali bamulindiridde n'ekigambo kye era naye mwetegefu obbawa ekigambo. Abagambye njija mweteeketeeke era bagambye are you ready? Mweteeseteese. Naye nze kyenjagala okutegeeza abaana beeteeseteese dda. Ekifaananyi nga wengenda okikusigira ogenda laba abaana beeteeseteese dda gwe mukwano gwange eyeekuumidde ku Yugi Updates beetegekedde pulezidenti waabwe Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulindiridde mu likoona. Abaana basuze tebeebase, pikipiki baziroodizeemu amafuta. Leero tulinga abali mu kasiki gwe mukwano gwange okwenjogerera wano. Olunaku lwankya nayinza okugamba lwatuuse dda. Olunaku balwetegekedde nga mbaga, leero kasiki muganda wange gwampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates nkutegeeza enkya nga tezinnaba nakuwera saa 2 ogenda kuba ofuna amawulire nga pulezidenti w'abantu amaze okusimbula ng'ayolekera ekibuga Masaka, kubanga olunaku lwankya gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates. Baganda bange mbaagala nnyo, mwabasubscribinga nammwe ababeerako ne muwuliriza eddoboozi lyange mbaagala nnyo. Temujjangaoko, mugende maaso n'okuwagira amayengo ga Yugi Updates gabule yona yona mukwano gwange gwe eyeekuumidde ku Yugi Updates. Tubaagala nnyo, mweraba. Sigalako tugenda kuba tukuleetera buli mawulire nga bwe nkutegeezezza. Era naawe atanaba kusubscribinga, atanaba kusharinga, atanaba kulikinga, commentinga, tubeerenga ebisobamu kubanga bingi nnyo ebisobamu. Tekigaana commentinga n'owabulamu ky'oba oyagadde okuwabula. Weebale nnyo.